We make the way of happiness. We are Home Theatre Uganda. Subscribe to our YouTube channel and get more fans from Home Theatre Uganda. We do it ever. We do it fast. Home Theatre Uganda. Abanabeka. Mebo. Ekitabo kyange kyabulwa kibadde wano kiruddawo. Mebo. Ye maama ogaddewo. Mebo. Ekitabo kyange kiruddawo. Nani? Kwani mkono gwaliwa? Aliwe ninavyoona. Tugo mtona yao plosi. Plosi simama. Kwa mwana atukaleti. Yabuli mno. Kamba unakabera tukaleti. Nina ize tembelea zawala wewe na kampuni ya jajjawe. Semani. Junior, ono mukazi adalina okusasula sente kanawazireka. Junior, Junior, mpulidde nga mbuzaako ekitabo ekya bbulu. Junior. Waki Mebo? Ana ogugumuka nga adde mutono. Mpulidde nga nsabako ekitabo ekya bbulu. Kati gwe ngo balitonzizeeko. Nange zibitegeera nti tojjukira kubanga nakuyiseeko. sinzijukira mpulidde nga mpita naye sima setegeera tekikino wano. Mama. Kyekino kyennyini. Kati nze akiraseeyo oba? Gwe omukazi eyatwala lyera ebitabo nga teyasasula sente. Nali manyi sente yazikuwa. Ya, ate ng'aba yali alina oziwa. Nze nali manyi yazikuwa. Sente yalina oziweereza. Nze simanyi oba yakuwa oba tubeerawo babiri. Asobola ozikuwa asobola okuzimpa. Kati bwaninzizeemu kimu kituufu tannazimpa. Teyazimpa mukwano. Okuŋŋamba mbu ali supposed ziweereza nebyo tebikola. Teyazimpa bantu. Nkubireko bagumubiri. Tolinaako dakiika. Kugaye mukubire. Mukubireko kufaanyi. Kiki naye ng'otunulanga yayo okwebaka. Naye naawe toteredde. Si kituufu naye simanyize kyembadde. Sibitegeera. Nja kubeera fine. Tulinga tulo oba byebino ebyenge byetusulamu nga tuvudde wano. Tulinga tulo si tulo mpulira setegeera. Nina kyempulira nga kiwuma mu mutwe.
watuuka leeti ati zino ziri ssaawa mmeka mazima watuuka naye ate luli yakeeranga mwaddu naye it's okay asanga alina ensonga zinga omuntu wa okulesebera mu kifo kyanamani ntino ntuulaawo nviira tawo sabanzibira kunfunguula kati gwosinga zejidekoshisha simanyi ino sinika ngobusi nebitasa byonna sinika businesi kakuvaamu ki temusobola kulekera okuyombayomba buli kaseera olimupya wano nyabo muli bantu bakulu oli mupya tewesa mu byotaliimu tamadda ate gwe negendeza kuba olabikojjirira nyabo mubamanyira nze sirimu ze najja mmazeeko tugende mu ofisi ya director tugenda laba bamanyi okwefula abakali bwotajja gwe ngaotambuza amavivi go ku netu nontambuza gaki pozi nga sinze nossa kale tujja kulaba kino kyembiko kuno omuliro gwokya kuzintya ninkola byonna tabiraba kyagamba kyandaba kamuzireebi kiki banesa okugambye naye twawanisiza omukozi omubi nawanisiza omukozi omubi nebalembesekomukesyo emirimu gyadde gyeyongedde tekyatambula bulungi nga bigenda mpolampola tiyeyala nfunewo omuntu omulala Ntirasa kugamba nti omukozi okirasa omukonda yeetagisa okusinziira ku ssebo zaffe nga bwezitambula olw'ensonga nti bw'olikuutinga ne staff aba yeetaaga okusasulwa so olina okubalansinga incomes and expenditures nagenza okitunulamu nga tumwetaaga emirimu gyeyongedde baclients baweze twetaaga omukozi omulala okay so ali mu department ki eyagundi bitabo ali mu production omuntu okay how she performance yeki webumitani Grace oli willing okukola naffe mu mbeera yonna Mabel, she's your boss. You have to respect her. Okay? Kyonna kyakugambye mbwajagala okikolenga bwolina okukikola. Ekitegeera. Era sikusuubira kujja nnyo mu ofiisi yange kuba just yakulese to introduce you gyendi naye sikwetaaga kujja mu office. Okay? Yeah, Mabel yakusasula, Mabel yakugoba, Mabel yakuwadde omulimu. So maybe I think Grace ali mu ngalo zo. Sisuubira kujja kulitunula birala byesitegeera wabula singa akola obubi ate nja kunenyago mbikugambe open nga waali olwensonga you're the one I'm less in the company. You understand? Yes, so ng'ogyeko okuba nti she's the new staff ebisigadde bino okay? bitambula bulungi okay then kale gundi Grace soko mpemutambula emeba think tubeemuko tulabe kiki ate kiki kiki odi eki kiki siraba
Ndabi ogudde. Kiki ekibubadde ogudde? Naawe kiki otalaba? Ogudde ovudde eri omasega. Kati gwe kiki otalaba? Kiki kulaba? Kuba balaba wano bonna nze gwe otalabawo naawe Junior. Kiki otegeeza? Naawe Junior nze. Nja kukuba oluyi. Genda. Oba kaliko ki? Omwana gwamulese. I need to know. Olaba nga kyasobola okukikola ky'ekyuma. Mbadde mmanyi nga tennakujakola. She's perfect. Omusaala bamugamba nti. Amazzi n'amugamba. Manyi nosobola okwewola. Ekyo nekirala. Mpeera tusobola kumala nga mugamba musaala tunayinza egenda kwasaganya. Kimanyi akola bulungi. Naye nayo nevani. Kusinziira ku nkola ye yabaddewo yesterday wadde Olympics. So today nsaba mukuleetere nga si mubi akola bulungi naye kyomusaala yadde ezemba sasula naye zisobola kiteesaako nzira nsose kumaka. Yeah, that's good. That's why I have a very, very good management skills. Now, what was it going to tell? Ate gwe tontunyoogira nze nina ebiziro byange. Kati wano kabaddewa. Ye kabadde ki? Abantu bamanya njaga ki banange basumbuwasa. Gwe Junior. Ate kali kabadde ki? Aliwo. Ali? Kali. Ogamba ndi omulio gwange simanyi bw'ogamba. Ngamba Jackie ate ngamba ani? Kati biki byonyumiza? Tonyumiza eyo kasasiro naawe. Kuna kazi kali akatamidde kaddamu kunvuma sibitegeera. Nange kati baize simanyi kuba ampiseeko n'afuluma. Namana ayitawo nadde abadde ayitawo n'agwawo. Nemujjawo nemusindika nemugamba genda. Nze munje mukatemba zammwe mmwe. Munje mukatemba zammwe. Kati katemba ki? Bubula bakatemba ki? Nkugambye abadde okubeera munooli. Nkugambye abadde ava wabweru n'agwa wano. Kuna kazi Kuba Juliet bamutendeza salala, I think you remember. Bano abaana abalala twabaleka ku mikolo gy'abantu sitwagala. Naye kineetumuleka okwezo. Nenga bandiya. Asobola okuba nga akola kyekimu ne bali. Temwamanyi abawala bayinza okuba mu birooto. Balina lisiribwa kubongeza ge wagamba mwongera emitwalo 5. Ogamba bakola nnyo. Kakati ono tumwongeddeko. Lwaki tandikireko 15. Nakyo si kibi. Basitedi. By the way, honey, nendese kupana nani yangu. Lwaki ne? Ngenda kuli awo. Omukuze. Namugunaze naye. Wakanola kenagambi. Bwine enjaga. Mwana oyo Kale bakaze kabadde ki? baleka bakuwa. Oba sirima baluse ku mutwe. Oh, baby. Nkuleetedde. Aliseeko. Salamu. Awoma. Muwoma. Wamuguzeyo. Naze naye. Mumu bipaanyi by'abaana abakazi abayaaye. Kyafu. No, naze naye. Neyaza. Kale. Tayari. Sigenda kuwako. Abantu weko.
We make the way of happiness. We are Home Theatre Uganda. Subscribe to our YouTube channel and get more fans from Home Theatre Uganda. We do it ever. We do it fast. Home Theatre Uganda. Abanabeka.